Akulira ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyemmere Food and Agriculture Organization FAO mu bufunze nga ye Dr. Kyodongyo asinkanya bakungu ba gavumenti ya kuno ne ministry ezikwatibwako ebyobulimi n'emmere. Dr. Kyodongyo yeeyamye okuwagira enteekateeka za gavumenti okutumbula ebyobulimi omuli n'enteekateeka ezigenda mu maaso ez'okukola eddagala erigema n'okujjanjaba ebirime n'ebisolo. Vaccine production locally. So it's not a single approach, it should be integrated approach. Awadde Uganda amagezi okujjumbira enkola ya Zoningi okulaba nga bali mu bitundu ebyenjawulo balima ebirime ebyetuunzi. Because you are lucky, you have so much land and so much water. You focus on one commodity, all the wholesaler, they're willing to come to the valley. And then finally, Uganda, after 3-5 years, you will have very competitive, sizable commodities in the international market. Minister wa gavumenti ez'ebitundu FAO Agamba yasomye obubaka bwa Ssabaminisita Robina Nabbanja mwasabidde aba FAO okuvujjirira enteekateeka ez'enjawulo ezigendereddwamu okwongera obungi bw'emmere, okuzimba obutale n'amakolero ageesigamye ku byobulimi. We seek FAO support in expanding climate resilient agro-enterprises for the youth, including aquaculture. Minister omubeezi w'ebyobulunzi Bright Ramirama asabye aba FAO okuwagira enteekateeka ez'okukola eddagala erigema endwadde mu bisolo. Twagala okulwanyisa ebiwuka n'obulwadde bw'ebirime ate mu magana tuli mu vaccine okugema. Ate omulabirizi wa Central Buganda Michael Bowa yennyamidde olw'abafumba batwala ebyobufuzi awaka ne batuuka n'okwawula ebitanda kubanga balemereddwa okukkanya ku gwe banaawagira mu kalulu akabindabinda aka 2026. Waliwo abafumbo ono wenaale ono wano bali mu nnyumba emu bayawukana dda balina okutanda kulinga nga teetye ono asula eno sitaani yabali wakati ono n'amukuba akaama n'amuzzamu n'ono n'amukuba bakuba abafumbo mudingane muzanyo omupiira bulungi. Omulabirizi bwe okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba okwekwebaza Katonda olw'omutaka Levi Kiyingi abadde omukulu w'essiga lya Kiguli Essenene mu kika ky'endiga ng'ono yaziikiddwa mu Duma mu disitulikiti ey'Empigi. Omulabirizi bwe atendereza omutaka Levi afiiridde ku myaka 95 olw'okubeera ekyokulabirako eri abafumbo. Naliko makage ng'alina mukyala w'oyo ng'alinga yamulabye eggulu naye mwabawasa bakazi bammwe n'omugoba nnaku 2 mwabaki. Mu kumuziika obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga busomeddwa minisita w'ebyenjigiriza n'ebyobulamu emmengo ate obwaluma busomeddwa omuwandiisi w'ekika Robert Nviiri. Twebaza omutonzi eyabawa taata ono olw'ebirungi byonna byamukozesezza ku nsi. Ng'ekika ky'endiga tufiiriddwa omu ku abo aboogerwako ng'abakoleredde ekika kyaffe ennyo. Ne bamulekwa boogedde ku kitaabwe ne bamwebaza okubasomesa. Saamulabako nga tatutte school fees ku ssomero, saamulabako nga bamuyise ku ssomero n'atagendayo. N'olwekyo ng'abaana ba Levi Kiyingi Kiguli tetulina kye tukola ki kye tutuma. Ate viika General w'essaza ly'Eklezia Lugazi Musenyoli Dr. Richard Kayondo akubiriza abayizi abasomye ebyemikono obuteebakira ku mirimu bakole buli ekisoboka okwagazisa abalala okubisoma. Temwebakira ku mirimu. Oli makanika, oli wansi wa motoka weebase. Abyogedde bw'abadde ku tteeko ya St. Charles Ranga Technical Institute Malonge bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okufulumya abayizi abamaliriza okutendekebwa mu byemikono. Abasabye okubeera n'empisa n'okukulembeza eddiini. Mwana w'empisa, mwana alimu eddiini, one who is controllable. Yandibadde kirungi ne twettanira ebyenjigiriza ebyemikono bye byokka ebiyinza okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Ye new curriculum era gye tulina mu secondary egamba nti abaana bayige bafune skills.